nti nga bwe bakituwadde bwe tukituusizza. Maama omulungi na mirembe kkiriza ekirabo kino kiva wa mwami wo ye Honorable Zaake Francis olengera atudde wali aŋambye ebigambo bino bikugambe gwe Bridget naye yakuyita Bridge eyayunga obulamu bwe ku ssanyu gwenna mirembe naye yakuyita mirembe kuba waleeta emirembe mu bulamu bwe gwendagire kuba oli awo wandibadde olagirira bagenda walala naye buli kirungi wakiragirira kijjawo mu myaka 3 mwasinzidde okusiima n'akutonera ekirabo kino agambye akwagala nnyo naye nga weoli akwagala nnyo era nkusiimye nnyo naawe okumwagala n'olwensonga eyo ekirabo kino buli lwokisumulula sebo taata ne baba akaseera kaali kazibu ffenna nga tugamba abakubi bakuba ngongongo gulenya buti naye gwe wabeerawo n'onyiga obigundu n'oddaabiriza tolekangayo era yongera omwagale sebo taata kkiriza ekirabo kino kiwe metroni metroni kino kirabo kyo nze nkikuwadde omwogezi naawe weevuddemu wedde ensonga ngiraba nga nange nnyinza okudda lwaki simuwa kirabo nogamba naye nno ne bestman nga batuuse wa bestman honale bayina babaana afuna awalala kirabo kino kitwale yegera nakyo munju tomagamaga teri ayina kubuuza bibuuzo bagamba omwogezi yakoze eki yakimpadde osanga maama watudde okimuwe omugambe Honorable Zaake yakimuwadde okusiima otise mutikke anti kati bwekimubulirako mu kkubo yasasula kiba kike paka ng'akituusiza gye kiraga tosulanga enjala n'akakadde k'omuntu ojja gwa ku kkubo bakakubbeko ate okasasule yako 10 otuukirirwa naye bw'otuusizza tuusa bulungi ekirabo kino sebo taata saba selekita banaasooka abantwalire mu nju senga naye mu magemage waali muwe ebibye mukoze bulungi nnyo omanye ekintu kino kyafuuka ekizibu wano entebe eno kirala mu ggwanga muno sebe entebe eyo kuliko ey'enjawulo nga yataata ye eri embweti yeyeri awo wakati awo kati eyo yo ejja mutaasa ku nkaayana z'entebe mu ggwanga lino omanyi wano ekizibu kati kye tulina kya ntebe kusonga mu ntebe y'oli bakuwaayiriza emundu mu Arua ne bakusindikira n'emmunyenyeeka bakugana kuga ani nannyini ttaka ly'emagere waligula kwane bakuvugisa ne tingatinga tiwagiyingiza komboyi n'okuba endabirwamu etayitamu sasi eyiika kusonga busonzi mu ntebe ebityo kati taata tusaba kuliko ey'enjawulo tetujja kudda mu byakuga nti alabe yajja kwawula naye bw'alaba ng'agisongamu olugalo atabuke amuwaayirize buli kimu amukubenga kakwenza oza era naye bw'alibwa ntebe sebo taata nsaba abaana bo abalinamu ku maanyi batandika wano tewali mwana atalinamu ku maanyi abaana banga balenzi mujje mutwale ebirabo byaffe bino sebo taata oludda luli kimanyi ojja kuweereza emmunyenyi so seeri yagenda eri emmunyenyi wabula emmunye y'eriiso bw'onootunula awo tuyinayo wakyankalanye kati tubadde tusaba busabi mukkirize ebyokumaduuka ne supermarket bimulemu omwaka guno gwonna gokka tetukoze bwe tutyo tweyanzizanye tweyanzeege kala tulese ebyokunywa nga biwandiikiddwako ekika n'aba n'abinywa weewaawo wosanga not for sale to persons under 18 bw'ataweza tokwatako just not it's not for sale to persons who are born again and Muslims please don't dare touch kale unless otherwise nga kiri negative naye bwe kiba nga oli mulayini eyo ekiriko not for sale to persons under 18 naawe born again n'omuyisiraamu tokwatako katanda nabo netutagala nti bajja viiramu awo netuleeta biri ebirala ebizunza enjuki tweyanzanye tweyanzeege kitange nsaba nawaawo batandika okuyingiza tuleeteddeko ensalwa olunaku olw'enkya wetusaba nti enfumbe libeere mu maka wano efuluke mu befumbe kati bagambe nti abayanjuza wamu omwana bebakoze bwe batyo tweyanzizanye tweyanzeege kitange ebirala gye biri bingi ebisabike byonna tutadde wali okuliraana sitoowayo bwe mujje mukabazeewo teriyo gamba ate byavudde mu mano nga bidda ku moloka kwe bijjidde biva wali nga biyingira taata tusimbe
kale tweyanzanye tukubeko mu ngalo nange nfune ku lweno lw'amazzi dijja oyo gwe nawadde emitwalo gyaye 10 omwaddeza kumulangira ampitira omuko kale otherwise biba biganyizaako ena nange sinza ali awo ali obulungi so mpitira omuko ajje zaako amukwasa ebibye kale abaana abalenzi mujje mumalewo ebirabo bino nga selekita batwisira omuko ow'ensonga sebo muko nkuwa enkoko eno nga nkusaba ompe mwannyoko era nga nkusuubiza nti nja kwongera omukuuma obulungi era omulabirira nga naye bwandabirira era nga nkwongera n'ebbaasa eno ng'omuko nga nkusaba ompe mwannyoko omuwadde sikudde eno nkoko musajja nkoko oyo kutuusizaawo mubisi siyinza kikola nenkuyitako buyisi sikubuuziza kale bunale kati nno abakumwongera yakulya baderoma ne gundi mukuwadde kati muwe ne bbaasa kwongera abalala bwateebwa eyo yennyini nga nange ntwaliraako tonawoteeke mugende namwe mwegabiri